sedda era yateeredde okukira tusomesa tugenda kuya ku mabanja agavunaanyizibwa mwanadamu amaze okufa era tugasasula tutya era tusooka galiwo agalina okubeera nga tusasula nkakasa wonna wabadde abadde atabuka abadde alina byemaliriza afuna wuzu akolaki wetegese tugenda tugenda mu maaso. Naam Sheikh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandika nokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu we akyatukumye akyatuwadde akalembereza ak'obulamu akalembereza n'obulamu bwaffe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akyabitulekedde. Ekyo Allah tukimwebaza ate tusaba atuteeke mu baddu abalafuubana ennyo okulaba nga tukola ebyo bye yatulalikako. Allahumma amin. Sebo kkiriza era tubeere nga tusabira ku bannaffe omusiiba Allah gwe yatuzisudde mu nsi ettake ne gundi ne zit Syria ensi ezo bbiri tusaba Allah w'ekitiibwa asaasire abaddu be be yatutte naddala abo ibaadu rrahman alladhina yu'minuuna bihi. Tusaba Allah w'ekitiibwa abasaasire abasonyiwe byabasobako ng'abatonde. Kituwa kyakuyiga ffe ng'abakyali abalamu nti olaba Allah atutaabu kyetugenda tugamba abantu nti okufa kujja bagtatan, naye olina okwetegekera ng'okyalina akaseera ako kokyatunula Allah kakyakuwadde. Mu bigambo bya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ng'abijja mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye kye yayigamu n'agamba nti idha amsayta fala tantadhiru as-sabaha wa idha asbahta fala tantadhiru al-masaa. Ebigambo ebyo bikulu nti bw'obanga obuwungezezza nga kati bwe tubuwungezezza tewali wayina garanti nti ku makya jjabbuka esanga mulamu yadde programu oba ozirina. Ate Allah bw'akusaasira ne bukya n'ozuuka n'otandikirayo wakomye mu programu zo toba na garanti nti olweggulo lujja kutuuka ng'okyaliwo yadde opulaninga kyawala. Kakati bannaffe abo betulabirako kyakulabirako kinene beebase nga balina programs ez'enkya naye Allah gye yagenda naye buteekateeka ne Allah ateekateeka abamu byabasanze bakyebisi bali mu bikunta. Naam. Allahu akbar wahum naimun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah tumusaba atuwe neteekateeka ennungi neteekateeka ennungi nkulu nga situnaba kuba nga tuva mu bulamu bw'ensi. Kkiriza Sheikh, tugenda kutandikira we twakoma ku mulundi gwaffe ogwaggwa. Twakoma nga tukunudde agamu ku mabanja aga Allah subhanahu wa ta'ala era nga tuli ku muteeko ogusembayo mu mabanja g'owekitiibwa Allah gwe muteeko oguyitibwa al-kafaaraatu, emitango. Omuteeko gwe muteeko ogusembayo mugamu ku mabanja ge twakuleetera amatiikirivu ennyo agali ku mwanjo aga Allah subhanahu wa ta'ala geetaaga buli omu okubanga agategeera. Ogenda okuva ku nsi kuno nga at least mu kiraamu nga kino kye nnina wano nga naawe wandiiseemu nti bannange manji w'ebbanja gundi osanga abasigaddewo oluvannyuma lwo basobola okubaako ne kye bakola ki ne kye bakukolera. Kino kyakusomesezaako ssebo. Naam. So twagamba ku mulundi guli al-kafaratu lughatan ekiyitibwa omutango mu lulimi olwarabu jamuha kafaratu, obungi bwakyo gye bayita emitango. Wa asluha as-satru wa taghtiya li shay, naye nga kiva mu nsi oba kisibuka mu kigambo ekiyitibwa okubikkirira. As-satru wa taghtiya, okubikkirira n'okubikka ekintu. Taqul, ng'omuntu bw'ayinza okugamba
كفرت القدرة. كفرت القدرة يعني إذا غطيته وسميت ذلك، يعني وسميت بذلك لأنها تستر الخطايا والذنوب التي ارتكبها بفعله. omuntu ogamba nti kiringa buno nti mbisse ku sepiki oba mbisse ku kikopo oba mbisse ku kintu kyonna ekyo kibikibwako kyosobola okubanga obiseeko, kiba kigamba kituyita omutango, kituyita al-kafara. Kati kiyitibwa kafara olw'ensonga nti omuntu yenna abazizza omusango mu ddiini y'Obuyisiraamu okuba nti ajjawo ekikolwa ekyo kyakoze ekikyamu, ayina kubanga ayita mu mutango guno gusobole okubikkirira ensobi gy'aba akoze. Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo ajja kubanga amusonyiwa. Wastilahan, ate mu mateeka bategeeza nti hiya ma yukaffiru bihi al-athim, kyekyo omuntu kyayimirirawo okubeera ng'akola oyo na aba azizza omusango, min sadaqatin, ng'okutoola saddaaka, au salatin, oba okusaala swala, au ghairi dhalika, oba ekintu ekirala kyonna kyayinza okuba ng'ayitamu okuba ng'atuukiriza okugjawo ensobi gy'aba akoze. Fi siyamin, imma ngo omusango yazizza guvudde ku saidi ya kusiiba, au al-qatli, oba nga yasse, au ghairi dhalika, oba nga yakoze ekirala ekyali ku ebyo. Aqsamul kafarat, emiteeko gy'okubikkirira, emiteeko gy'okutanzibwa oba emitango egikolebwa mu Busiraamu. Again, tanqasimu al-kafaratu ila muayyanatin wa murattaba wa mukhayyara wa ma jama'at al-wasfayn at-tartib thumma idha ajaza at-takhyir wa kafaratu al-jam'. Again, emitango gino gyakasama baba gyatemebwamu omuli omutango gwe bayita al-muayyana, omutango ogumanyikiddwa nti ono bwakola kino kyalina okukola bi'aynihi, nga kyo kyalina okukola. Ntazizza musango gundi nti omutango gwakyo gwe guno nga teri mutango mulala. Wa murattaba, n'egiri egigoberegana, emisengeke, egisengekeddwa nga penalties ziba zolina okuwa olina kuzigoberera nga nsengeke nga bwe zisengekeddwa. Wa mukhayyara, ne wabaatu giri egy'okulondako nga omutango ogugenda okubanga owa olondako kwegyo egiba gireeteddwa n'obeera ng'olondako ogwo oguli appropriate oba gwosobola okubanga okola. Wama jama'at al-wasfayn, ate ne wabaawo egijja nga gikuŋŋaanya ebitendo bibiri, nga gikuŋŋaanya ebitendo bibiri, yinza okujja nga murattaba ate nga mukhayyara. For example, giyinza okujja nga giri ebiri nga yes gitambulira mu tartib, naye ate nga omuntu asobola okujja nga yukhayyiru bainaha, nga asobola okulondako gwaba asobodde. Thumma idha ajaza, ate bw'abanga alemeddwa, naddala nga alemeddwa, asobola okulondako omutango omulala gwasobola okubanga akola. Wa kafaratul jam'i, ate ne wabaawo omutango ogwo okukakasa omuntu okubanga akola okugjawo ekikyamu ky'aba akoze oba ensobi gy'aba akoze, naddala ensobi gy'aba akoze nga zibadde ziddiriŋŋana ez'enjawulo, kye tuyita kafaratul jam'i. Tiyakoze emisango akoze esatu omulundi gumu, naye ng'agenda kukola omutango gumu gusobole okugjawo emisango egyo gy'aba yakoze. Nga bwe tujja okulaba zino za bubbi ndikati zino zakola we nedda. Naam, al-muayyana, kafaratul muayyana zino tugambye nti ezimanyikiddwa ka kafaratul ihrami fil hajji wal umra, nga kafara omuntu omutango gwayinza okuwa oyo ali mu mizizo egya hijja oba emizizo egya umra. Waliwo ensobi ezikolebwa ng'oli bw'aba agikoze ateekeddwa okubaako ne kafara gy'akola. Omutango gwalina okukola nga gwego ogumugambiddwa gwe gwalina okugukola, so nga baba tagukoze kigenda kusigala fi dhimmatihi. Bino bitwogera bitegeeza nti biri mu nsingo yo ng'omuntu gw'oteekeddwa obbikola. Zetuyita duyunul mursala, amabanja getuyise agabanjibwa omufu naye nga ge gamanja gabeera mu nsingo y'omuntu, nga ye kenyini alina okuyimirirawo agakolebwa batasobodde ng'avudde mu bulamu bw'ensi, ne basobola okuyimirirawo ng'asobodde bimukolera ng'asobola bimukolera.
Netubira ne kafaratu almurattaba emisengeke agenti thalatha kafaratu ka kafarati aldhihar yejinza okujja nga gizenga esatu nga bulaba omutango gw'omuntu okuyita mukyala we maama we, kafaratu alqatli alkhata oba omuntu okubanga asse omuntu nga amusse mu butanwa, ogwo nazo kafara weziri. Wa kafaratu man aftara fi qada'i shahri ramadan, n'omutango omuntu gwawa ng'abadde aliwa omwezi omutukuvu gwa Ramadan, amakulu ng'aliwa ensobi ze yakola mu Ramadan ng'abadde aziriwa. Yes, so kitegeeza eyo nayo kafara weeri ti omuntu abadde alina ensobi gye yakola mu Ramadan naye ng'abadde agijjawo ng'ayita mu kusiiba. Naam, ne tubeera al-mukhayyara, omutango ogusobola okujja ng'omuntu asobola okulondako, penalties nga weziri ziwera ng'omuntu ayinza okulondako singa aba alemeddwa. Step esooka nga asobola okutwala step ey'okubiri. Kakafaratu man aftara fi shahri Ramadan, nga omutango oba omuntu aba asiibulukuse mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan. Ate wa khalfu nadhra, n'omuntu okubeera nga kaŋŋambe nti okweyama, omuntu n'abeera nga okweyama kwe tukitwale nti yeeyami n'atatuukiriza bweyamu bwo. Omuntu obutatuukiriza bweyamu. Wa fi ba'di aqsami sayd al-muharram, ate wasobola okubaawo era n'omuntu okubeera ng'ayizze naye ng'ayizze ekyagaanibwa. Ebyo bitera kubeera nnyo n'abantu era bali mu hijja. Kati omuntu nga mu kaseera omanyi Allah subhanahu wa ta'ala agaana abantu okuyiga bali mu mizizo gya hijja. Wakadhalika n'ababeera mu umra. Otegedde bulungi, era emizizo egimu egikwata ab'omu hijja nagyo gye bakwata. Kati omuntu singa kisangibwa nga ayizze mu kiseera ekyo, alina emitango gy'alina okuwa. Oba ntegedde bulungi? Naam. So wama jama'at alwasf at-tartib fa idha jaa fi at-takhyir fa hiya kafaratu hanafi al-yamin. Ate egisobola okujja nga gikuŋŋaanya nga jama'at at-tartib nga gizze wakati w'okubeera nga giri misengeke ate nga kisobola okujja ng'omuntu asobola okulondako. Fahiya kafaratu hanathi al-yamin, ye muntu okubanga ya asazizaamu okulayira obanga tatuukiriza kulayira kwe. Ontegedde bulungi? Omuntu oyo atatuukiriza kulayira kirayiridde oba kulayira kwe nga bwe yakulayidde ateekeddwa okubanga awo omutango oba amenya, omuntu amenya mu kulayira kwe oba akusazaamu ateekeddwa okuwa omutango. Emitango egyo jjajja giri mutarattiba naye ate omuntu asobola okukola ki? Okulondako omutango gwasobola okubanga akola ki? Akola mu egyo esatu. Naam, nga bwe tujja okulaba giri ena. Yes, ne tubeerayo wa kafaratu al-jam'i ka kafaratu no, si kuba nti wasinga kuba wangu. Waliwo kijja ng'omuntu asobola okulondako omutango gw'abalonzeeko ne wawo kijja nga ogusooka tagusobola nga alina kugenda kuguddako. Yes, kyetujja tunyonnyola. Naga nti wama jama'ati tartib la wa kafaratu al-jam'i, ate omuntu okubanga akoze omutango akoze ensobi ng'ensobi gy'akoze ezeddiriŋŋana mu mulundi okusukka ku mulundi ogumu, oyo naye ateekeddwa okubanga awa omutango, naye nga omutango gw'aba alina okuba ng'awa tekitegeeza nti buli nsobi gy'akoze agenda kugiwera omuki? Omutango. Kakafarati man aftara fi shahr Ramadan ala muharramin. Ntegedde bulungi? Ng'omuntu okubanga asiibulukuse mu mwezi ogwaki? Ogwa Ramadan, oyo gw'omusango min al-kaba'ir. Ate n'atakomaoko aftara ala muharramin. Ala asibukidde ku kikyamu ku kyagaanibwa. Okategedde bulungi? Yes, gamba asibulukuse ekisooka, ate ekyokubiri kyasibulukiddeko nakyo kikyamu. Kati mathalan yadde yasiibye n'abeera nga ssaawa zituusa 7 n'agamba mu parking kange neenywere.
okategeddako kati aftara ala muharramin maa dhalika aftara fi shahr ramadan asibulukise mwezi gwa ramadan ate nekyokubiri nasibulukukira kukiri haramu. Yes, kati mbere fanako bwetyo oyo naye ayina omutango gwawa bwaba awiba omutango gwaba alina okuwa tebaga nti emitango gigenda kuddiringana agasse. Tayib, wa kafaratu man qatala mu'minan amdan wa dhulman, ne wabaawo omuntu atta omukkiriza ng'amusse ng'ate agenderedde naye ng'amusse ate mu bulyaza amaanya, ekyokera ddala asse mukkiriza, ontegedde bulungi. Ate ekyokubiri amutta amdan ng'agenderedde, ekyokusatu dhulman n'amutta mu buki, mu bulyaza amaanya nga tamutidde ku mazima. Katulabye bwagase wakati w'ebintu bisatu, ekitegedde bulungi. Qatala mu'minan wa qatalahu dhulman wa qatalahu amdan, amusse mugenderevu kubanga okutta mugenderevu hadha kabair min al-kabair, zambi ddene okutta omuntu. So ejo yegimu ku bufunze bye twatunulako ku mulundi guli. Kati tugenda kulaba ekiyitibwa tartib hadhihi al-kafarat, ensengeka y'emitango gino butya bwetambula. Agambye yakhtalifu tartibu wa ikhtiyar bainaha ma alhasabi adhambi almukfaru anhu. Emitengo gino gisobola okukyukakyuka okusinziira ku ngeri gye giba gizzeemu, ate era ne ezambi erigenda okubanga likola ki, oba ekibi omuntu kyakoze ekigenda okubanga kitanzibwa. Ontegedde bulungi? Kitanzibwako. Kati mathalan tulina kibayita al-itq, okuta oba bakiyita kuta okununula omuntu okumujja mu buddu, okumuwa free rights. Aga nti itqu raqabatin salimatan min al-uyub, okuta omuddu yenna ddala nga taliko kamogo konna, talina kamogo konna, saghiratan kana, si nsonga muto, au kabira obanga mukulu, dhakaran au untha, musajja oba mukyala, ayyan kana nawu, si nsonga wa muteeko ki, walau ghayra mu'mina, newankubadde si musiraamu. Washtarata al-ahnafi an takuna mu'mina, naye ate kusaidia Imam Abu Hanifa baga gwolina okuta ateekeddwa kubanga mukkiriza nga makulu ga musiraamu. Naam, kati netubena kafaratu siyam, okategedde bulungi. Kafaratu gitubaddeko eri esoose mu mitango egijja gituweebwa okubanga tugikola okusinziira ku mazambi ge tuba tukoze. Waliwo omutango ogukakasako ng'olina okuta omuddu, naye sifa y'omuddu gw'olina okuta, ontegedde bulungi, gwe tubadde tunnyonnyola, asobola okujja, asobola okubanga musiraamu obanga si musiraamu, mukulu oba muto, ontegedde bulungi, musajja oba oba mukyala, yenna abeera akoze eki, abeera asangiddwawo. Ate bwe tugenda ku kyokusiiba okusiiba, yajibu alayhi sawmu shahraini mutatabi'aini, ng'omuntu okubanga yazizza omusango, ng'omusango ogumukakasako kusiiba emyezi ebiri ejamudiringanwa oba egyo egiddiriŋŋanye, laisa fihima yawmu eid, nga ku gyombiri tewali olunaku lwakola ki, lwasiibulukuka. Gyombiri nnaku 6 wali, wala ayyamu tashriq, era temulimu nnaku za kwanika nnyama, nga bwe tumanya nti nnaku Ramadhani wa nnaku 3. Kati gwenzoga nti 3 kati gaweddeko, kati idi yange ya lunaku, nedda, olina kusiibira ddala paka lumala ennaku 6. Agambye nti wajibu alayhi tatabu'u illa idha aftara nasiyan au taghalladha fi al-adad. Either ateekeddwa okubanga omuntu oyo ateekeddwa okubanga asiiba ennaku ezo nga taliddeemu wadde, nga ataziriraanyisizza, si kusiiba leero ate enkya n'osiibuluka ate luli n'osiiba, nedda. Na okujjako nga kimuhappens oba nga kiguddewo ng'omuntu oyo abadde asiibye n'aba nga yeerabidde n'asiibulukuka mu butanwa nga takigenderedde, ekyo nakyo naye ku mutima aba akimanyi ddala mu butuufu saakigenderedde, nabadde nkyerabidde. So ekyo bwe kiba nga kyappeninzeewo, oba tagalladhu madha fil ayyam, oba n'aba nga sinkanye obuzibu mu lunaku ne luba nga lubadde luzibu gyali, okusinziira ku mbeera, n'ekyo kisinziira ku bizibu ki omuntu byayinza okusanga mu lunaku. Nga for example, kati nga omuntu abadde yasiibye mathalan,
naye mu kusiiba kwe kangeze olwo abantu abalina ebizibu naye ate nga baliko era emitango gino bye balina okuliwa. Kati omuntu waliwo omuntu nga bw'aba talidde ddaaku okusiiba ku kaluba gy'akola ki gy'ali. Ontegedde bulungi? Naam. Kati mathalan idha asbaha bw'abanga bukesezza enkya huwa saa'im ng'asiibye. Ontegedde bulungi? Walam yataghadha billayl au sahura nga teyalidde ddaaku. Akaseera katambula aba atuuka ssaawa 7 ng'ate akasana kayitirivu. Ng'omuntu oyo enjala emukosa n'okusinziira ku mbeera z'abasawo ze bamukola ki ez'obulamu bwe okusinziira ku basawo. Ati bagenda okulaba bamutwala biwala ttaka okumutuusa mu ddwaliro nga bagamba ono njala abagamba mumuleetere ebyokulya. Yani hadha taghalladha alayhi alyawm, olunaku lukoze ki lumukaluubiridde newankubadde nga abadde kuki ku mutango ku kubonerezebwa oba penalty gy'abadde asasula. So ekyo kitunulirwa ne mu sharia, era sharia ekikola ki ekitunulira mu mbeera efaananako bwetyo. Ekyo kitugambye naye bw'abanga atakikoze mutaammida fayajibu alayhi, naye ekyo bagaye yajibu alayhi singa aba asibulise mutaammida nga tewabaddewo nsonga, yajibu alayhi as-sawm min jadid, yani yabda as-sawm min jadid, ateekeddwa okuddamu ate okusiiba. Oba badde ali 59 mu mwezi ogusooka n'alya misana oba n'atasiiba lunaku olwo nga tewali nsonga, olwo ateekeddwa okuddamu emyezi gyombiri buto yonna agisiba agimaleko. Naye ate oli gwe tulabye ow'ebizibu oyo ye agenda bugenzi muki mu maaso. Ate al-it'am, waliwo omutango ogujja nga gugamba omuntu okubanga oba gukakasaako ku muntu okubanga ateekeddwa okuliisa. Fa innahu yut'imu 60 miskina, omuntu oyo ateekeddwa okuliisa abamiskini 6 likulli miskinin ghada'an wa 'asha, nga buli miskini oba buli mwetaavu amuliisa emisana naki ekyemisana n'ekiki n'ekyeggulo. Waman ajaza an ayi naw'in min al-kafarat, singa omuntu aba alemeddwa omuteeko gwonna omutango gwonna okubanga agutuukiriza, talzamuhu fi dhimmatihi, kisigala mu nsingo ye. Yes, mu nsingo y'oyo nannyini kyo. Talzamuhu fi dhimmatihi, kisigala mu nsingo. Walabye tuli ku duyunul mursala, amabanja agabeera mu nsingo yaani y'omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Yes, so talzamuka fi dhimmatika, kisigala mu nsingo yo. Wa qada'uha daynun alayhi, era n'okulimaliriza ebbanja eryo okulisasula, bbanja likusigalako gwe kennyini. Mata stata'a, ebbanga lyonamala wonna oba ofunidde obusobozi okubanga olituukiriza, lisigala lyatteeka ng'osasula ebbanja lyo nga naddala nga tonnafa. Aw tayassara lahu, obanga kikwanguyidde nga bwe tujja okulaba. Anwa'uha, katunulire ku anwa'ul kafarat. Wali twatunulidde examples, zajiddemu examples. Kati wano katuzitunulire nga tuzitemyetemye okusinziira nga bwe zajja. Kafaratul ma'huda fi shar'i 5 anwa', emiteeko egimanyikiddwa era egyannyonnyola mu busiraamu giri emiteeko gya mirundi emeka? 5. Kafaratul yamin, mwe muli omutango ogw'omuntu aba asazizza mu kulayira, okuba kwakakasizza. Okulayira omuntu kwokakasizza ate n'okulayira nkya n'okusazaamu, okwo kwa tteeka, oteekeddwa okubeera nga okola omutango. Wa kafaratul halq, that is fil hajj, omuntu okubanga ali mu hijja nga tannakkirizibwa kubeera nga yejjako akantu konna oba enjala, yani fa'ala mahdhura min mahdhurati al-ihrami, singa okola ekintu kyonna ekyagaanibwa okolebwa mwe bitakolebwa mu hijja oba umra, kyatteeka oba okakasiddwako kubanga owa omutango. Netugenda kibaita kafaratu dhihar. Wa kafaratu dhihar, omuntu okubanga ayise maama we oba mukyala we n'amuyita maama we, ogwo nagwo waliwo omutango. Wa kafaratul qatl, omutango ogw'okutta nagwo weeguli, ossa omuntu mbutanwa oteekeddwa okuba owa omutango. Wa kafaratul iftar, hadha fi shahr ramadan,
omuntu okusiibulukuka mu mwezi ogwa Ramadani oba okubanga olina kyokoleddemu kaman jamaa imraatahu fi Ramadan ng'omuntu okubanga yegatta ne mukyala we yes naye ate akikoze mu kike yani fi nahar Ramadan emisana gw'omwezi gwa Ramadan kitegeeza nti omutango gwego gujja kuba gukukutte ng'oteekeddwa okubanga oguwa walkullu wajiba gino gyonna gye tulaba gye twogeddeko gyatteeka illa anna al-arba'a minha urifa wujubuha bilkitabi al-aziz enaku egyo gye twogedde gyaggyibwayo okukakasibwa kwagyo okuba nti gyatteeka ku ggwe nange na Qur'ani y'ekitiibwa wa wahidatun minha urifa biwujubiha bisunna gyamanyibwa ogumu ku gwo gwamanyibwa okuba nti gwatteeka nga gutukakasibwako kubanga tugukola na Qur'an na hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sekakkiriza tugenda kutunulayo ku example kujimu ku mitango gino okugezaako okunnyonnyola okulambulamu akatono inshallah. Naam, katutunulireko ndowooza tugenda kutandikira ku kafaratul yamin ate manje tujja okubanga inshallah wala tunzika nayo okusinziira. Kafaratul yamin omutango omuntu gwowa ngo omenye oba osazizza mu kulayira okulayira ku kakasizza agambe nti idha aqsama al insan ala shay singa omuntu yeerayirira ekintu ontegera bulungi omuntu akeera enkya neerayirira ekintu gundi sijja kikola oba n'alayira okukola ekintu gundi nayina jajja wange rahmatullahi alayhi wa rahmahumullahu jamia bangamba ffe twakulanze saamulabako naye bangamba Haji Rashid w'ekikaatwe Kawempe yelayiranga n'agamba nti wallahi billahi tallahi mwana gwe nina okukuba embooko 10 olwaleero era yazikuku 10 embooko 10 nedda nga nzikukuba emu ku emu nti emu 2 3 paka ku 10 yalayiranga kalayiraga nti embooko nina okukuba olwaleero embooko 10 ngezo zajja okukuba ate nga tazza oba okomyewo saawa mmeka ekyo kasita kilayira yes kati singa okeera enkya n'okisazaamu ng'ate omaze okukilayira ng'okikakasizza kitegeeza nti olina okutoola omutango agambye nti bi an yafaala ma halafa ala tarkihi ng'omuntu okubeera nga asalawo okubanga ataalika ekyo kyaba yeerayiridde okukola au taraka ma halafa ala fi'lihi oba n'aleka omuntu okubeera nga aleka ekyo kiyirayiridde okubanga akola singa ekyo aba akirese munnange yajibu alayhi alkafaara ateekeddwa okubanga anti kati yensonga lwaki tugamba okuwandiika ekiraamu yensonga y'empapula zino z'olaba mu maaso omuntu zateekeddwa okuba nazo nti neerayiridde okukola ekintu gundi mumbeera efaanako bwetyo n'agamba nti natugamba wano nti fatajibu alayhi kafaratul yamin omuntu oyo aba akakasiddwako kubanga akola oba awa omutango ogwokubanga oba penalty ey'okubanga yeerayiridde n'asaza mu kulayira kwe wahiya al it'am au al kiswa au itqu raqaba ndozo girabye wahuwa al it'am wahiya al it'am mitango gino gyalina okuwa mwemuli okuliisa au al kiswa oba okwambaza au itqu raqaba oba okuta omuddu fa in lam yastati singa ebyo aba tabisobodde ebisatu bibogedde awo nga ekimu ku byo amakulu tabisobodde talina kyasoboddeko ku ebyo fa alayhi siyamu 3 ayamin ateekeddwa okusiiba ennaku 3 oyo asazizza mu kulayira sawaun akanati mutatabi'a au munfarida naye ono omutango gwe tekuliko kulazama nti alina gusiba ayama mutatabi'a au mutataliya kwe kubeera abo bagamba nti ono alina yaba provision y'okubeera nga asobola okuliwa omutango gwe either ng'azisiibye lumu mufululizo oba ng'azisiibye olwaleero n'asiibayo n'olulala mu nnaku ezo kuliwa ng'aliwa ekirayiro kye yakola ki
kyeyamenya mu mbeera efaanako bwetyo. That is ng'alemeddwa options ezisoose esatu. Kyava gamba nti qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba buno bujulizi mu Qur'ani y'ekitiibwa, aya eri mu Surat al-Maida ya 89. Allah agamba atya, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى مؤاية يتغامب انت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، معناه لا يعاتبكم الله ولا يأخذكم بذنب بأن حلفتم ولم تحققوا ولم تثبتوا ولم تحققوا في حلفكم. الله سبحانه وتعالى tabanenya tabavunaana temwina mutawaana bwembanga temugenderedde mu kulayira kukakasa nsonga. Ntegereka bulungi? Bwembanga temugenderedde kulayira kukakasa nsonga. Waliwo okulayira nga kwa kukakasa nsonga. Yes. Ekyo singa omuntu aba akikola kitegeeza okulayira kukakasiddwa ne mutima gwo nawo oba okukakasizza oba olimba oba tolimba mbeere fanako bwetu. So kati wano kibakugamba nti omuntu yenna singa Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza nti tatuvunaana lwekyo oba omuntu waliwo abantu nga mujogera zaabwe ekigambo ekyo mwekiri. Ontegedde bulungi? Inda al-Arab hal akala ta'am wallahi lamma. Ontegedde bulungi? Awo inda Somaliyina kiriyo ne bannafa Abasomali bakikozesa naye nga ekyo tekibaako kukakasa, tewali kwegamba ali awo alindiridde bukakafu gy'oli ku nsonga. Ekyo tekirina mutawaana singa kiba kya adiya kikozesebwa mu lulimi lwammwe. Naye bwe kijja nga kyetaaga ensonga ekakasibwa ey'essimba kiba kitegeeza nti okukulayira okwo kukubalwako bw'oba nga okukozesezza mu mbeera efaanako bwetyo. Kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana, naye Allah subhanahu wa ta'ala abavunaana era mulina omusango mu maaso ge kwebyo ebyetaaga okukakasa kwokwo okulayira kwe mukakasizza nammwe n'ebifuba byammwe nga mutuufu ndayidde nkakasizza Allah kyekyo kingenda kikola naye ate n'omalanga amakulu n'obalanga n'ogenda okwekanya nga tokikoze kyokakasizza okukola nga ate otaddewo Allah subhanahu wa ta'ala nga kugamba omutaddewo ng'omusigi abamusigire kwesigamidde. Agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti so yenna abeera amenye okulayira okwo atakutuukiriza fakafaratuhu kitegeeza kidde eryo yaba akimenyeewo. Fakafaratuhu kandi ne gwe aba akimenyeewo okukiriwa compensation penalty otanzibwa it'aamu 10 masakini kuliisa bamiskini 10. Abana bato na bantu la bamiskini lam yufarriq imma sigar imma kibar almuhimu masakin abetaavu 10. Ontegedde bulungi? Min awsati ma tut'imuna ahlikum, atenga tobagulidde kawunga wali ku dduuka nga tegwe sikoolye ewuwo. Yes, min awsati ma tut'imuna ahlikum, ng'obaliisa emmere yennyini naawe yibwo gy'olya seka mpozi otera okunywa ku mata sibe kiri n'olya ne ku makuroni n'omuceere wakana mutamule gwe akawunga waliwo amaka agamu nga tegala kuwunyiriza kawunga. Kakati sebe ebyo byolina okutugulira sigambye nti nze wabula abafaanako mu muki no ngambye zimye ngamba sebo kyentegeeza bwe kiti sebo nti
abafaanako mu muteeko ogwo Allah baayogeddeko bamasakini oteekeddwa sebo bayisa mu mbeera efaanako bwetyo ng'obagulira ebintu bifaanako bwe bityo nga tumalayo aya Allah subhanahu wa ta'ala nti faman lam yajid agambye kubaliisa okusooka au kiswatuhum option ila n'agamba oba seekyo kubambaza lakin aidan taksuhum awsat madha awsat ma taksu ahlaka ontegedde bulungi ate obambaza ng'obambaza naawe okusinziira ku bantu bengeri gye bakola ki gye bambalamu yes si kubagula nti bwe busobozi bwolwo n'olamuza no nga bw'ogula engoye za mukyalawo nga bw'ogula engoye z'abaana bo hakatha ye process ekyo nakikugambye nti tebali mu myaka nti wano lam yufarriq hadha am bonna oba ogulidde baana na bakulu labas anti bagambye masakini omwana omuto ala yujadu masakini fi sigar هذا شرعا نعم nguruza lwaki Allah lwaki zaka yakakasibwa nabi sallallahu yagamba nti zaka etulebwa omutono omukulu bagamba fuqara masakin la yagamba masakin kwanda miskin aina kandi kakola kambala kamusobola okusanga nga ayina wansula naye nga talina byakwambala hadha huwa almiskin kitegeeza nti mu kafara ezo bafuna abato naam manja ko chamitwala ebiri kanzuba hadha la bas nawe olina okunoonyayo kyonakola maaso ga Allah ngomanyi kijja kuweesa empeera naam nga tumalirizayo kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala au tahriru raqaba oba okuta omuddu naye agamba omuddu abadde saawa zino ensi manyi zo ziringa 2 ne Mauritania yempulya wakyali abaddu obuddu obuddu ngobuno obwaliwo naye kati kizibu nnyo bazibu nnyo bakusenkana kati kitegeeza bw'obanga oli wakuwa muddu olwogenda kuwa mu ssente olwogenda kutoola thamanu al-abd yani thamanu shira'i al-abd omuwendo ogugula omuddu n'ekyo faman lam yajid oyo yenna ate atafunye busobozi era option yino weri yakuna Allah agamba faman lam yajid atafunye busobozi fasiyamu 3 ayyam okakasibwako okusiba ennaku 3 nabwe manyinga abanoonya paka Kenya kunoonya baki nenga tasibi olide sheikh n'ekyo fasiyamu 3 ayyam aga Allah subhanahu wa ta'ala dhalika kafaratu aymanikum ngokonno kwe kutanzibwa kwokulayira kwammwe kwe mutatuukiriza idha halaftum bambanga ate mukulayidde nolwekyo wahfadhu aymanakum mwekuume okulayira amakulu mwekuumire 1 obutalayira bwe muba mulayidde ate mukuume ebiki ebirayiro byammwe kadhalika bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala yubayyinu Allahu lakum bw'abannyonnyola ayatihi ebigambo bye la'allakum oboolyawo tashkuruna munabeera mubaddu abebaza Allah subhanahu wa ta'ala kwebyo by'abatu atunnyonnyodde ne procedure z'abatubulidde okusobola okuba nga tuzikola ki nga tuzigoberera ebyo byonna bye tubaddeko ebiyitibwa ebirayiro olunaku olwaleero kansembyeyo kano waliyo omuntu ate eyerayirira nga kyeyirayiridde asazeewo akinywerereko olw'okuba akimanyi bw'anaakimenyamu waliwo omutango anti yerayidde kati nga for example oli nagamba wallahi billahi tallahi sigenda kuddayo kusalira mu muzikiti ogwo okategedde bulungi naye ate najja yeesanga olunaku ng'alina okugenda mu muzikiti ogwo kola ki nagamba ate nalayira nagamba ate nalayira wallahi utasalira mu muzikiti ogwo n'alema okukola obulungi olw'okubanga yakola ki ansho gwe Allah yakulabula dda
ne vane kwekyo walugamba nti ate yirayidde naka omuntu gundi wallahi billahi tallahi siriddayo kukolagana naye n'akirayira n'akinywererako era nga ne bwamusanga agamba nti naganda okuddayo kukolagana n'omuntu tamuwa salaamu naye ate najja yeesanga ng'alina okulongosa gyakolaki gyali ate najjukira nti ate yerayira obutaddayo kulwisa bulungi muntu oyo. Allah atugamba suratul Baqara sebo ojja kuginonyezaako awo ogiwa abantu ennamba egamba nti wala taj'alu llaha urudatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuqsitu baina an-nas. Temugezangako ne mutfuula Allah subhanahu wa ta'ala ekijinji omuziziko. Wala taj'alu llaha urudatan li aymanikum. Odoza togenda kulwawo budde urudata lino aya ya 224 suratul Baqara. Allah agamba nti wala taj'alu llaha urudatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu baina an-nas wallahu sami'un alim. Abange bwe weerayirira bwe weekomeka oba weesibye enkoligo togambanga nti sijja kulongoosa kintu ng'ate weetaagisa okubanga olongoosa nga mu kaseera wooli weetaagisa okubanga olongoosa ate n'obeera ng'ogamba neerayirira obutakolagana na muntu gundi ate ng'oluusi wabwerayirira na mu bukyamu naye ate n'ojja ozuula amazima nga tolina okuddayo olongoosa eri omuntu oyo naye ate n'ogamba ekirayiro kye nalayira sigenda kikola ki kukisazaamu. Yes, Allah gambye nti la taj'alu llaha urudatan li aymanikum la taj'alu llaha yani wiqaya. Allah muleme kumufuula ngabo yammwe muleme kumufuula ngabo yammwe mu bukyamu muleme kumufuula ngalo yammwe kijinji kyammwe kiziza kyammwe ku nsonga gye mwetaaga okubanga mulina okubanga mutereeza. Agamba nti antabarru okubeera nga bwe mufudde ekijinji okubalemesa okubanga mulongoosa eri abantu. Antabarru okuyisa obulungi abantu watattaku n'okubanga ate mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe mufudde ekijinji okubanga amakulu temumutya olw'okuba mutya okusazaamu ebirayiro byammwe. Watuslihu baina nas ne muganda okulongoosa eri abantu beteekeddwa okulongoosa gye bali olw'okuba mugamba twerayirirani twerayiririra Allah subhanahu wa ta'ala tutya okusazaamu ebirayiro. Wallahu bima wallahu samiun alim. Allah subhanahu wa ta'ala awulira byonna bye mwogera ate yasembayo okubanga mumanyi teri ali waggulu wa kumanya kwe. N'olwekyo tulongoose sazaamu ekirayiro ogenda owo omutango olongoose eri bw'oteekeddwa okubanga olongoosa. Ta'awunillahi ta'ala. Murazo kituweza nti muntu wafa bijja kugwa bityo tuwadde ku birayiro mwana watto omuntu yolina okutyako essira. Abantu ebiseera ebisinga kibayita okuliwa n'okubeera ng'omuntu olina okuwaayo ebyo bijja kiwakoze omuntu alabanga ekintu ekyangu naddala okulayira kizibu kulayira kwokka Allah kinga abale bazanyisa okukwata Kurani tekyakola genda okwate Kurani naye musiraamu tewali kyakuzanyirako temuli kyakuzannya tewali teeka lizanyirwamu mu busiraamu awo oveewo ogende ku birala atadda ku ekyo naye ng'obunene bwekyo kye weetisse. Allah sase twebaza okubeeranga namwe mwenna olunaku lugenze lutyo era ababi b'emizannyo abasports batuseewodda twebaza mwenna abaddeko Sheikh Ndofaru bali wano n'abaana bangi ddala baganda baffe mwenna batambulira ku Park FM. Tusuubira insha Allah taala onatuuga mu mwezi gwa Ramadani tujja kuba tukutteko ebisookerwako ebikulu ennyo insha Allah. Then oluvannyuma bwe tunava mu kisiibo ate twawe episode ey'okubiri tunaatambulira ku ki ira ddala ku mali y'abasika tetujja kusinga ku wano mpozi mukirize tukwagalize bonna bafunye ebizibu na bonna mwenna abalwadde n'abali mu mbeera etali ennungi tukkiriza bukkiriza nti annama asabaka lam yakun liyakhti'a naam byolimu libadde byakusuka libadde bya munno lwaiza okugamba nti tubonaabona lw'abagundi ate wa annama akhtaaka lam yakun liyusibak naam ebyotafunye tibadde bibyo
ebyo Allah subhanahu wa ta'ala sisima ekiteekawo dda nga muntu mu mbeera zonna z'owangaliramu olina kubeera nga olina ensonga zikwase Allah subhanahu wa ta'ala mashaa faala kyayagala kyakola tetwemanyiiza law anni faaltu kana kadha wa kadha senga nkozi wano kyaliwa kiti ebyatugamba nti fa inna law taftahu amala shaitan embeera ya senga obuguddewo enkola n'emirimu gya shaitaani nawe kityo tubeera abagumiikiriza ebyobulamu butuwangaliramu tukakasa nti yatonda Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okutumanya era atulaba era amanyi obudde waffe ne biki bye twetaaga bade Sheikh Hussein FM tubagaza ekiro kirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.